kukubasabanga bulijjo. Sijja ko wabasaba kubanga eyewe zo mumbago bazikuba okusharinga tubasaba mu sharinga katambi kano olw'ensonga nti mukimanyi mu kutugo twasigaza oguli genuine wadde nawe gulimu ebirumira ogw'obwenyi bw'ekitabo tukusaba no sharinga katambi kano osobola okusharingisa okosa messenger osobola okasharingisa mu WhatsApp group y'omuntu wa mu inbox omukubira essimu n'okamusaliramu n'okamutira kuba n'osindika link wena option abantu 10 sharingira k'abantu 9 akama kasigolo kati ku account wa page yo omuntu atana mu Google access ajja kulabira ku account wa page yo ne tuloke tugende mu maaso kale mwana bakatuka mbulamusiza nnyo kanswenti muri bulungi mwebale kola bwe mala babuzaako n'okubasaba okusasanya katambi kano Anjala mupiti ya president wa Ngomoro Kyagulanyi Sentamu manyi ali mu eastern side of the country ali mu kutambula okutuka wanayege kolba ne ba comrade bona ba foot soldier ne bana byofuzi batambule nabo mu montagingere president nsamo tagingere general secretary David Lewis Bongoya n'olukiiko olufuzi lwa national platform abereko kuno nsaba mutagingere chairman wakakyoko by'okulonda omukulu Simon Bakama abereko kuno nsaba mutagingere Nyandi Yosoferi Didigi mutagingire Janet Odeko Rwabogo amajiga UPDF aga SFC ne bana Uganda mwena abasinga obungi mujja tusanga wakatabi tumazo katambuza olw'ensonga na information mumpite ne Post Bank Uganda mumpite Post Bank Uganda former Post Bank Uganda kalinga bajita PAL Bank nenga yali Post Bank tugenda kuyisa obulango bugenda kubera busatu mumpitire basalirwa salo gamulengejja nabiyita ba elite abali emmengo obampitire kati katugende buterevu ku balango bwaffe obulango bwaffe akasooka kasoma bwe kati National Unity Platform People Power California chapter bakutegeeza California chapter fundraising meeting which will take place on 10th of December 2025, time 8 p.m. until when it's ended, until late. Meeting ID is 833-2246-6986. Passcode is 802415. The theme: fighting to create free, united, prosperous, and democratic Uganda. For more information, please call the organizers, Mr. Jolo, at +181 8571 3246, or Madam Aisha, +17 07 65 55 37 for more details about this California chapter fundraising. Mwena bantu abali mu America ndala musaza lye California mutegeeze bante jja kubeera okusonda ensimbi za struggle ngenda kuzo omwezi 10 omwezi gwa 12 omwaka 2025 mbategeeza buli kimwe kikwata ku meeting eno mubeereeyo mu bungi ako kawedde tugenze kukebungereza bakutegeeza ba comrade abakulembeze ba national platform bakugamba People Power National Platform UK. People Power National Platform UK. Public demonstration. Melblow House, that is the location. Palmore, London, SW1Y 5HX. The demonstration will take place on Friday, the 24th of October 2025 at 10:30 a.m. up to 4:30 p.m. London time. Nebakutegeeza nti ekigendo tekesa okwekalakasa kuno bakutegeeza this area month the Commonwealth Secretariat hosts the notorious Uganda's Prime Minister Robinah Nabbanja Musafiri at an investment meeting in London. The Commonwealth should be upholding democracy and rule of law in the member countries, not causing up corrupt and brutal Ugandan dictator. Kale bakutegeeza okubeera mu kwekalakasa ngenda kuza omwezi 24 omwezi guno omwezi ogw'ekumi mwaka 2025 kujja tandika ssaawa 4 n'ekitundu mpaka saa 10 n'ekitundu ez'eggwanga ly'Obungereza. Kale mwena abantu abali Bungereza mubeere mu bungi nnyo mwekalakase babategeeza bakulembeze ba national platform eggwanga lya Bungereza. Ako bwe tukavaako katusembyeyo kano.
Noop chapter, British Columbia. Noop chapter, British Columbia physical meeting, which will take place on 19th of October 2025 at 41 East Hastings Street, V6A, M19, Olivia Sky Building. A meetings room. Over by again to meeting time room. Over meeting time. Those an address which is in the Kobali, but a meetings room from 5 p.m. Nebagama to protest vote. Bakutegezeza nti abakulembeze ba national platform abawagira bugwanga ya Canada ndala mu kimu Satellite British Columbia banaddeyo okusinkana okw'omuntu ku muntu okujja okulengana ku mwezi 19 omwezi ogw'ekumi mwaka 2025 ng'endagiro yeeno endagiro eri ana munya East Hastings Street V6A 1M9 Olivia Sky Building, a meetings room from 5 p.m. until late. Nibaga protest vote. Kekana kalango kaabwe kwa kutegeeza nti ojja bakubiri bategeeze ku nsonga bakutegeeza ku nsonga z'okungana kuno. Nebakugamba nti osobola okubakwira ku ssimu zaabwe abateesiteesi ku mwami Ivan osobola omutuukira ku ssimu ye ey'omungalo emu ku ssimu ye ey'omungalo kasaraba emu 236 3 oba osobola okukubira mwami Simon ku ssimu ye ey'omungalo kasaraba emu 67 29 33 okumanya ebisingawo ku mbeera eyo. Obulango tuba tubumaze. Njagala ngende mu kigwaro kyaleero. Bweva mu kigwaro kyaleero then tutandike video eyatuleese butereevu. Njagala tugende mu kigwaro kyaleero. Ekigwaro kyaleero njagala kiwuliriza ba comrade mwenna abali ku social media platform ez'enjawulo abaagala enkyukakyuka. Ekigwaro kyaleero njagala kiwuliriza ba comrade mwenna abagala enkyukakyuka abakola analysis abakola counter attack n'okujja obulimba ku mikutu egy'enjawulo obusiigiddwa ekibiina kya National Reverse Movement oba National Robbers Movement. Lwaki mbwadde ekigwaro kino? Ekigwaro kino ngenda kijja mu njogera eyaffe egamba nti Gambo B wa Mwenge alisanga ku mwoyo. Gambo B wa Mwenge alisanga ku mwoyo. Lwaki? Ebiseera bisinga nkibanyonyola nnyo ekintu kino nti omuntu yenna bw'amala okunywa entabaaza bakadde n'abaako ebigambo byayogera ne bibasasamaza oba ne beewuunyisa nga mwolya bipya nnyo naye ng'ate bituufu, oba n'ayogera ebigambo nga biwulidde gwe muli ogusoose, omuntu oyo wattu aba tabyogedde nti bimuguddeko bujolo okuva kuvannyuma lw'okunywa entabaaza bakadde. Nedda, aba ayina okunywa entabaaza bakadde eyo emuggyeko ensonyi ku maaso alyoka ayogera ebigambo. Ekitegeeza ebigambo aba akola ki? Ebigambo aba bimanyi naye nga alina akafansonyi naye bw'amala okunywa omwenge gumuggyako akafansonyi kali n'alyoka atakomoka omugambo ogumuli ku mutima. Kyetuva tugamba nti Gambo B wa Mwenge alisanga ku mwoyo. Nti omutamivu yenna oba omuntu yonna agenda okwogera ekigambo ekyo ng'amaze okuweesiwa entabaaza bakadde n'alyoka atakomoka omugambo ogumuli ku mutima, n'olyoka otegera ki mbagamba ebigambo bino. Bukyanga bamala okugaba kaadi okuva koza ba kansala chairman Sefiri kutoka wa parliament, ebigambo bingi bizze byogerwa beba makadi batokomoka omugambo ne NRM ne bayambako nga bulijjo nyongero bajjukiza buli muntu yenna agamba nti agenda kujja independent nga national platform oyo yali mukozi. Buli muntu yenna agamba nti agenda kujja independent nga yali mu national platform oyo yali mukozi. Abaali abaffe baasigalawo era tebagenda kukyuka. Kati saagala mbamalireko budde. Buli muntu waddembo gendo okukola kyayagala as long as nti akozesezza obuwogo bwe n'amaanyi ge. Ne wabanga aganti wa national platform ate nga yaze ku independent ozo si waffe. Kati njala bagamba ekigambo kino mukiwulire mu kigulabijjo. Buli goba makadi nagulawo ekibiina ky'ebyobufuzi yali nteekateeka ye kuva dda. Buli goba makadi nagulawo ekibiina ky'ebyobufuzi oba nayingira ekibiina ky'ebyobufuzi eyo yali nteekateeka ye yadda ng'agirina. Kitegeeza nti wane waffe yali yegamye obweggami nga balina mission eyabalemerera. Nkiddamu buli eyakola political party oba nayingira political party endala ng'ava mu Noop oyo teyali waffe, yali yeggamye enkuba bwe yakya ng'ebigendera bibalemedde ne balika bagenda bagulawo party, oyo temuwa budde era temmalira data wammwe.
baali bazze kuwogomawo kuyiwa kintu kyaffe bagende ekyo mukitegedde bulungi nnyo maze kibanyonyola bonna abazze independent ng'ate bagamba nti ba national platform nabantu temumalirako budde bonna era baali bazze ng'ekigendera kyabwe kyali kyakuyisaawo byabwe ebyabalemerera ne bajja oluvannyuma ne bagamba nti ba independent ng'ate etteeka lisoma nti kasitoba nkuwagira ekibiina n'osalawo nti mugenzi mukakuŋŋunta ne bakuma kaadi olina okuwagira bayagifunye kaadi kati kitegeeza nti omuntu yenna agamba nti ate avuddeyo ageza kwesima okuba namunigiro oba agenze mu kibiina ekirala oyo taba waffe zenkwezenge eziri mu kufandingibwa ofisi ya Anita Amongi ofisi ya Jenosali Musale saako n'abasajja ba movement aba NRM abali mu kufandinga abakandidati baffe kanoro ensonga eyo tebamalira budde mu kigulalo gikyaleero mutegeere bulungi nnyo abantu betudiringa nabo mu kigulalo gyekyo kati era omuntu oyo aba aina byakunoonyako ekigulalo kiwedde. Alright. Njala twala okusaasira kwange eri bakaddugala bannange bonna naddala bamulirwana baffe abamu ggwanga lye Kenya olw'okufiirwako munnabyabufuzi Kayingo abaddenga alwanirira eddembe ly'abantu omugenzi kati Omolo Laila Odinga ennyindo gye ziwembekera mukoko essaawa zino alla mujjirudde akawungeezi ku makya ga leero mwena batategeera nga muze buziku live munnabyabufuzi omugundivu mu ggwanga lya Kenya Laila Omolo Odinga alla mujjirudde afudde enfa ya clandestine eyaffe ey'omu Uganda nabagamba nti Lutoka yasita yayingira e Kenya buli munna Kenya agenda kulooza ku buli kikolobero ekibadde mu Uganda wattu katandika butandisi akali e Kenya kaddukiremu so nabagamba nti buli Lutoka yatwala okunambezebwa e Kenya buli ekiri e Uganda bagenda kirozaako ne Kenya batandise okuva cardiac arrest ne blood clot ye mukulu Laila Omolo Odinga zembu yageze kunta oluvannyuma lw'omutima okusirika naye ng'enkola mugimanyi mu Uganda yakubajjawo kimpowooze nga teryategedde kale kunyolwa na kusaasira na biwoobe eri bannaffe ab'e Kenya kitalo nnyo ddala ekyokufiirwako mukulu Omolo Laila Odinga afudde olwaliro ku makya mwena basinga obungi omwami ono badde mumanyi wabula nze ngenda kwongereza katono nnyo omwami ono yalina ensobe ze yakola ze ziruwa yali ambadde Kenya olukwe bwe yakkiriziganya okukola ne Luto era n'akola ensobi n'akkiriziganya okusinkana ne Museveni ku faamu ye ekisozi ne bamuwa ddiiru ey'okufuuka president wa African Union meeting eyo mwagira n'ebifaananyi mwabiraba okuva lwe yava mu meeting eyo byalyayo oba byalya mu State House kwe kubadde okuvaako okuzikirira kwe mpaka olwaliro kubanga okuva lwe yava mu meeting eyo kuva mu kalulu kali African Union teyaddamu kubeera kyekimu ye teyamanya ng'era Museveni bwaga nti akakadde akalina emmere ya ku kyalo tekabulwa wekakwasa kati ne Laila Odinga teyategeera nti omusajja gwadiringa naye mukwano gw'oli bajjamu mizomusu era bagumizizza wabula mu nkola omwami ono yono wano Laila Odinga amaze omubika nti agenze aseeredde olwa cardiac arrest wano yali yeeyimbira akayimba nga ndoza ali yeewulira wano yali yeeyimbira akayimba Down the Bay of Mexico, where the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship. When I reached Jamaica, I made a stop, but I am sad to say I'm on my way. I won't be back for many days. My head is down, my head is turning around. I had to let a little girl in Kingston town. Yali yeeyimbira akayimba wabula ng'omanyi nti omuntu teyeefiira omukulu ono ku lukuŋŋaana olumu yakitegeera nti baagala mutta era yamentioninga nti Luto ayagala mutta manyi ffe tukuwa obujulizi na buli kimu kye kibeerawo okutegeeza you have very, very bad plans. You want to finish the life of Raila. And Ruto, we are warning you,
We are warning you in broad daylight that if you attempt, Ruto, if you attempt, Ruto again, if you attempt the life of Raila, we are telling you that first of all, Kenya will not be the same again. And Ruto, you should also know that that will be the beginning of the end of your rule as a president of Kenya. All right. Bamu kwa comrade wa mugenzi Omolo Raila Odinga abali bategeeza buterevu tibamanye enteekateeka ya Ruto ey'okutta omugenzi Raila Odinga aba comrade be nganze mwenzija ne bagamba ne bigambo ne mugamba Lumbiana bekayefumba Lumbiana kayefumba bano ba comrade ba Raila Odinga bakyogera bagamba Ruto tukumanyo yagala kutta omusajja era amaliriza amose kuba kati bw'otunula Kenya ani aliwo w'amaanyi ng'enkola ebadde Uganda jjawo buli aliwo w'amaanyi gino gye miranga n'ebiwoobe ebadde mu makaage gy'abadde awangalira. So, bibaddeyo olwaleero mu ggwanga erya Kenya ng'omukulu agenze bino ebimu ku bifaananyi wano we yakolera ensobi era wano buli omu wategeredde nti Raila wano we yakolera ensobi kasita yakkiriza meeting eno kasita yakkiriza meeting eyo awo yakolera ensobi awo yakolera ensobi n'abanga talususse awo katika tugenda biterevu ku video eyatuleese awo tuvuddewo kitalonyo bana Kenya okuba nti mufiiriddwako omuntu wammwe ndowooza kansooka empiseewo okwemulugunya kuno management ya Speak Resort e Munyonyo saako n'ennyiniyo CEO omukulu Sidili Pareria nanyini Speak Resort Munyonyo ba member of staffs ne bana Uganda mwenna saako n'abawagizi ba national platform hoteli ye Munyonyo ekuumibwa basirikale ba SFC olunaku lwajjo waliwo munna Uganda munnaffe amanyiddwa nga Bawaz Akram onabadde muvubuka wa nkyukakyuka nenga akola ku Speak Resort Munyonyo yava gyavudde nga zokkola ku shift ye wabula yajja n'ebipande bya President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ebibye byali bagenda okwesimbako n'agamba ebipande bino kambireke wano ku gate ya security ngende nkole bwe naamala ebipande byange mbitwale n'abagamba balwa kiri kankubire boda ejetwala ebipande byange bino ne bamugamba kabisigale wano ne bisigala ku gate n'ayingira aba yakayingira okukola bwat nga yakayingira okukola yoyo aba yakayingira okukola bwat amajega SFC ne gamukima amajega SFC ne gamukima ku mulimu ne bamukuba bubi nnyo okubula omutta yoga essawa zino ntegezeddwako nti bamaze onakuva jjo tebamanyi waali naye ntegezeddwako nti ayinza okuba ali ku Kabalagala police station gyali mu bulumi bw'ekitalo naye nga abasirikale ababadde olunaku lwajjo nga mukola ba SFC nga mukuma Speak Resort Munyonyo eya Sidili Pareria okuba Munnayuganda nga talina musango gwakoze olw'endowooza n'ebipande byabadde aleese nga tagenda bingiza mudabiresi ku gate ya mwekimenya amateeka so mukulu Sidili Pareria wonna wooli nanyini Speak Resort Munyonyo
abakozi bo abakukuuma Museveni ba SFC bakubye munna Uganda katono bamutte ali ku police ewatali musango bamukimya ku duty munda bamukuba seriously era katotogera ali Kabalagala police station nga talina musango gwakoze olwokuba nti yayagala nkyuka ne mukuba omutuusa kwekyo mukulu Sudiru Paleria wano wafiira mutabani wo wakaba maziga nengo kimanyi bulungi nnyo nti kyakuluma si buli muntu nkyakula mu kampuni yo agenda kuba nti alina endowooza yeemu naawe oba ne gavumenti yammwe gye muweereza buli muntu alina eddembe lye okuwagira omuntu gw'ayagala as long as takoze fujjo batakoze eki omuvubuka yali respecting the order epandi n'abireka ko gate n'agenda akole yadde alina ne chance ekubirwa bona bikime bawo ne bamugaana kiki ekyabatanodde bava ku gate bayigire munda bamukime ku workstation ye n'omukuba okwagala omumotta nga bamukubira ebipande bye ebintu bino bibi Sudiru Paleria yatokozeeko profile ey'ebikolobero by'okoze ku bannayuganda nga ne bwetwogera olwaleero URA yajja ekizimbe kyayo kye badde ezimbye Nakawa nejjamu equipment ze n'ebintu byayo ne bakuwa ddiiru bapangise ekizimbe ky'ekipe kiri mu Kampala ebintu bino tubiprofilinga ne mutukwata empola Sudiru Paleria ne banno ababbi bannamwe tubategeeza ekikolwa eky'okkuba omuvubuka ono nze ngitegeezezza family omuntu ngitegeezezza n'abannayuganda bategeezezza mwakubye omuvubuka gwe bayita Boaz Akram nga talina musango olwokuba nti awagira nkyukakyuka olwokuba nti addakola mu speak resort mu Nnyonyo ekyo kikyamu awo tuvuddewo katugende wano mwenna mukimanyi bulungi nnyo bwe nabanyonyodde wiiki eno nga bagamba nti mainstream media ba YouTubers ba bloggers ba propagandalists bagenda kuchupayinga mainstream media bo chupayinga social media batandika okola kye tuyita pure blackmail propaganda against national platform kigenda maaso mwawuliddeko Kabanda ng'agamba nti president yagamba bw'afuna obuyinza agenda kusalako nnyanja esofeeyo omutwe oyo ne n'abeera ng'akyajja ku TV nga teriwadde amuguddeko omusango omukulu akiikirira mukulu ono MP gwe bayita Asumani Basalirwa naye akiikirira Bugiri municipality ebizibu bye badde alina yabivuddeko kati ali mu battle ne president ng'ayogera bitakwatagana omukulu ono yatuuse okugamba nti president we yajjira okumuwa omukono mu campaign ze Bugiri mu by-election posta ye yaliko ekigambo people power nenga kiri mu Lusoga nti amaanyi g'abantu nga yakyogera posta ye ya 2018 kino yakyogedde bwe yabadde ku TV ne ku radio njalako bazabaana ba retrievings oba abaziza posta za 2018 ng'ekigambo kiyagamba ni people power kwekiri nga tekiriiko mwaife bantu jja beesobolera mpolampola mwena njala mwetegereze posta eno eriko people power campaign posta ya ng'eriko ekigambo Busoga abantu n'amaanyi Mungu yamuwa creativity ambuza abantu n'amaanyi ngaba abantu mu Lusoga mu Luzungu zipipa amaanyi is power era singa oyina posta zange ez'Ebugiri eza 2018 ojja kulabako ekigambo abantu n'amaanyi awo people power weebwa era namuweereza ne message wadde eventually he blocked me he blocked me even on social he blocked me asanga campaign poster ya kati njala soka pozinga mu wano abasoga mwenna abali kuno n'Abaganda kuliko ekigambo baswalira kuliko ekigambo people power mu Lusoga kuno kuliko ekigambo people power mu Lusoga ng'okizza mu Lusoga njipozinze nga sinazanya ddoboozi kuliko ekigambo people power mu Lusoga kuliko ekigambo people power mu photo screening kuliko ekigambo people power kanjizanye muwulire kati manyi mumaze gikuba photo mumaze gikuba screenshot kati kanjizanye poster ya ng'eriko ekigambo Busoga abantu n'amaanyi
yamuwa ku JTV ambuuza abantu n'amaanyi nga abantu mu Lusoga mu Luzungizi people amaanyi is power era singa oyina posters zange ez'ebugiri eza 2018 ojja kulabako ekigambo abantu n'amaanyi abo people power weebwa era namuweereza ne message wadde eventually he blocked me. He blocked me even on social he blocked me. Asanga campaign poster ya oyo muvuddeko simuddamu mutegere nti abantu abo bonna bentadde mu kigula luggi kiri era mukifunye bulungi. Mwenna abaaliko wano mu myezi ogwokutaano nakola ogwokutaano gw'omukaaga nakola vidiyo nga nsindika security alert eri abakulembeze ba national platform bonna ne mbagamba mwegendereze nnyo Mpuuga ne banne saako ne gavumenti batandise okudeployinga abayaya bagenda baswaliza ku mikolo batandise okusindika abayaya bagenda baswaliza ku mikolo ne ngamba Muwanga Kivumbi bakuteeseteese okutta nenga bagenda okutta be bakyali wali nabo mu kabinja kaki kabdipi buloka bewaddukako ne ngamba Muwanga Kivumbi essimu yange eri public kuba essimu yange nkubuulye Muwanga Kivumbi teyakuba ssimu yange nkiddamu Muwanga Kivumbi teyakuba ssimu yange nensirika simanyize sireka n'abantu nenga kiri kye nabagamba bonna begenze bagenda baswalizanga ku mikolo nga Bampuuga bakikoze NRM n'akabinja akali Emmengo. Kati guess what? Olwaliro Muwanga Kivumbi abadde agenzeko ku district abadde agenzeko ku district kyebakoze Muwanga Kivumbi enku ekikola baana baayo area MP abadde agenze ku gomboolemu kyebamukoze nkoko baana nenga namugamba essimu yange eri public nkubira nkubuulire yagaana nenga baba MP ne bakansala zibafi mwegendeze nnyo emikolo abasajja b'Emmengo abasajja ba NRM bagenda sindika bahuligazo bakube n'agaana kyebakoze Muwanga Kivumbi wuuyo ndowooza abakubi Muwanga Kivumbi bambadde engoye za NRM abala bali muki abala bali mu ngoye za bulijjo bano ba state agent bonna abakolera NRM abakolera Mpuuga abakolera basajja baki ba state nenga namugamba nete yawulira mu basajja mwe munyoma information ne mwefulanga abatalaba nkabaddiremu
sikyakaana bantu nga bwe nabagazi bannayuganda sikyakaana nabo bwente bwenkole byange n'entambula n'engenda awo tuvuddewo bwe tumala okuvaawo kamala okujjamu bino ebyabasaalirwa n'omuvubuka ono sipiikiriza oti gwekubye n'amusanga mu inbox bwobudde nabutono alright mala omujjamu okuli etige space kati kano nandiyagadde okukakola nga security alert nkateeke wano wakati wa video eno era mutongole video etandise ngenda kuza omwezi 15 omwezi ogwe 10/2025 video etandise abadde bajja bangoberera okuva mwezi ogwokutaano najja ne mbagamba nti banka zonna ezisinga mu Uganda zonna Museveni yaziyingiramu era nga bamanagers abaterazi badirector basinga obungi bakabano nga kiki Museveni yakikola nga ayagala okusuula banka ezo n'endala nga atadde mu spies be bamanye butye bagenda okontrolinga ensimbi ezingira n'ezifuluma nabaani ab'okubba ensimbi kubadde mbadde mu kulaba nabamenyera bank nabagambako Centenary nembagambako Equity nembagambako Stanbic nembagambako Post Bank kati era mugenda kutya okuva mwezi gw'okuna nwana ne Post Bank Uganda era najja nembagamba nti bank eyo bagenda gikyusa amanya nembabulira buli mufere nali mu Post Bank okuva ku board of directors ne ba managers nembabulira buli kimu mwagano kitegeera but unfortunately olwokuba nti abana basajja balwana ne information can you imagine nti Post Bank yakyusa amanya negenda mu manya genda bagamba aga Paro Bank bagano kiteeka ku mainstream media bagano kiteeka ku social media bagano kibulya ba customer abo openly ne bakikweka kubanga already ebadde eri mu mabanja na buli kimunga yagotaana kati government olwokuba nti bank eno ya First Family oba ya government bayina ekintu ekira kye bayinitiatinze mugenda kutya kyekirwa omanyi nze nkuwa information nenkuwerako ne reference sikyagala nnyo kulekana bannayuganda nkuwa information nenkuwerako ne reference Post Bank bwekatangirira ngenaku z'omwezi lindako Post Bank nabage mujesimbiza mu byapa byamwe na buli kimu mukimenti banka bwekyusa erinnya buli kimu kigenderamu Post Bank egenda kyusa erinnya ngenaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omukaaga 2025 after the general annual meeting ya today ekyuse erinnya mbu bagibrandinge balozesa abantu nti buli kimu kiri nnomo nkiddamu Post Bank Limited yakukyusa erinnya lyayo ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omukaaga 2025 naye gwakyalinayo sente zo nalinayo ekyapa kyo nga tokijjangayo kyonna ekikugwako tonkubira ssimu ng'okwekemanga enkoko ebuuliddwako wegenda okubiika oba amajigayo gabadde genda okumabira nga bagigagijjeeko ekyange ekikugambye mark these dates 5th June 2025 Post Bank will change its commercial name to Paro Bank. So whatever happens, I'm less concerned. I've given the all information 2 months now. I'm exposing a party Post Bank. Mugani kutegera kana mujja kajja yokulanda kuzomwezi ziri abiri munana ogwokutaano byabiri mukaaga mbagenya nakuzomwezi 5. Eno video najikola nakuzomwezi abiri munana omwezi ogwokutaano nembagamba nti Post Bank genda kyusa erinnya nakuzomwezi 5 mwezi ogw'omukaaga. Post Bank yagaana okuteeka official commercial name yayo empya egiteeke ku Google egiteeke mu public ne ba customer bamanye kyekola esindika message bwe mara okusindika message ne bategeeza nti twakyusiza erinnya ne tuva mu linnya lya Post Bank ne tudda mu lya Paro Bank
ekyo si kyekikulu, ekikulu kyekiruwa. Nze naawe tukimanyi nti mu nkola ya banka ng'ewola ssente abantu bwe banoonya banka okugenda okusaba looni. Nkidda mu ffena tukimanyi nti mu nkola y'abantu okunoonya looni abantu bagenda ku money lenders oba bagenda mu banka okwewola looni. Wabula kati kikyuseemu kitya? Nabagambye Museveni alina ssente ez'okugula ettaka lya Buganda lyonna. Nkiddamu Museveni alina ssente ez'okugula ettaka lya Buganda lyonna. Eddala bagenda kubba libbe, eddala bagenda digula. Kati mu Post Bank baataddeyo ssente nga main interest ya kuwola abantu bonna abali mu Buganda ensimbi mu disguise batwale ettaka lyabwe. Bagenda kikola batya? Wuliriza. Gwe Muganda ngali mu diaspora ng'olina ssengaawo, olina taatawo, olina maamawo, olina muganda wo ng'ali mu Buganda ng'alina ettaka, wabula ng'ensimbi zimwetakoza lujjo. Mugambe waliwo ekigenda okujja nga kyatandikidde Ziroobwe ne kigenda mu bitundu by'Emukono eyo, kati kyatandise ne Luweero. Kitya? Post Bank gye muyita Paro Bank kati egenda etuukira bakyamani b'ebyalo byonna mu Buganda, bakyamani b'ebyalo byonna mu Buganda nga babuuza bantu kikuno abagundiivu abalina amataka. Bakyamani okuba nawo ogw'okulya gwabatuuka ku bwongo, kyamani nga batandika okuga buli muntu alina ettaka. Kati nga kyabaga nti ffe tugenda kuwayo percentage, kati ffe tufune abantu abalina amataka tubawole ssente. Ssente baziwula batya? Ngenda kuwaako simple example. Bagamba chairman tunoonyeza abantu balina amataka. Kati nga bajja bakugamba munnange ffe tuli Paro Bank, eyali Post Bank anti ye. Munnange tumanyi nti mwesi twagolinga okufuna ensimbi, banka endala zibatawaanya okufuna ensimbi nti neeza ffe nyangu nnyo. Ne muzigaba mutya nti oyina endagaano y'ekibanja oba oyina ekyapa nti ye esimbirina nti oyina ndaga muntu nti njirina nti oke kale. Sente mmeka z'oyagala? Tutandika okuwula ssente okuva kakadde. Akakadde kano kasasulira mwaka gumu, naye akakadde kano okasasula okasasula mu installment za mirundi ebiri ezitya. Bwe tukuwa akakadde ogenda tuteramu amagoba ga 10,000. Kati okuba tukuwadde akakadde tubala emyezi 6, awo n'otuwaayo 5,000. Kitegeeza obaddiza capital wa 5,000 noba na magoba gaabwe kitundu kyabwe kya 5,000 mweta mjusasula after 6 months. Kati oluvaawo mbone bakuba emyezi 26 bwe gituuka era ng'oleeta emitwalo gyabwe 5,000 nga kadde kaabwe kamu 10,000 giweddeyo after one year. Kati ekyo kibala tikigenda ku buli muteeko gw'ensimbi z'oba oyagala z'oba osabye. Kati akakodyo kali luddawa. Mwenna mukimanyi bulungi mu nteekateeka ya banka za Uganda eziwola ssente. Olunaku lw'ostadde application ya loan n'etambula n'ekula. Ssente z'osabye oyinza okuba osabye miliyoni okumekenza ofunyeko 8,000 naye ng'olina osasula miliyoni interest yayo. Interest bank loan etandikirawo okubala. How come nti Post Bank yezze ng'egaba loan nga nzijuvu n'ekuwa ne interest rate entono n'ekuwa ne duration ennene ng'ate ekuwera myezi 6 okusasula? Gwe bw'oggula obwongo bulowooza kiri kitya? Jjukira banka ye kugambye egenda kuwa ssente ezo kati n'endagaano y'ekibanja naye bagitwala, n'ekyapa nakyo bakitwala. Kati akakodyo kaakano gw'ojja kuwaayo endagaano yo bakuwa akakadde k'essente oba zonna z'oboose bazikuwe. Wabula mu mpapula z'ogenda okusayininga terms and condition tebagenda zikusomera. Wayitewo akaseera mpawo kabage munnange ate munnange ssente banka bintu wasayininga amateeka gaali gasoma ABCD, kitegeeza nti olemekeddwa okusasula ssente mu budde. Ssente banka esazeewo egenda tutwala bintu byo bakujje ku ttaka buli kimu bakitwale okwetoola Buganda owulire emiranga. Kino kyefaananyizako ne kyaba money lenders across the country. Kati bakiyisiza mu Paro Bank gye nakuba nga bagiyita Post Bank. Kati gwe kyali wange Muganda ngali mu diaspora gamba taatawo ssengaawo bambi tageza ne yeewola ssente mbegayiridde ene si kuba business nsevinga mu na Uganda. Teri TV egenda kusevinga,
teri ready agenda kusavinga, teri bloga mulala agenda kusavinga. Nze nkugambye wano bambi mugume ekikutobodde kigenda buta bagenda batwalako ettaka lyammwe lyonna ku busente mpawo kaaga. Naye nga jjukira nabagamba nti egenda kukyusa amanya tebakiteeka mu public domain. Babasinkira nemesi baga nti customer twagala okutegeeza nti banka twagikyusiza okuva ku post banka okufuuka pal banka. Era osobola okukola sente mu saa yonna. Naye nga mu official statement tebakyogerako ku TV oba ku radio oba mu mpapula za mwezi zonna nti post banka yakyuse. Kubanga balwanyisa information egenda bafulumyako emyezi ena emabega gye balwanyisa nga tebaagala kulwana lumbuye bagende musajja yogedde information. Kati ebisigadde mumanyi nze mbagambye ebyange mbyogera kati ng'omusezi akola ki ng'omusezi agula siyani nti ngenda kulirako bantu bange awo tuvuddewo tugenzeewa tugenze omanye tugere ku speedi ya yiriiri. Ndowooza kansooke ne bannayuganda badde bangoberera mbalamusizaako kansubeti buli bulungi. Amannya nze Lumbuye Fred ekekemiko ali mawaggali atudde kafomu eggulama ate naddibanga Promax Salonga Mulengejja afutubadde Mmengo ku Bwakabaka. Nkulamusiza kansubeti buli bulungi. Nze nakujjako engalo muganda wange nakujjako Desiria nenkulekaawo guwerogoze olw'ensonga nze buli kimu kyonna kye mwali mutegekedde emyaka nakiteeka ku mmeeza n'enkyanjulira abantu era ensi ekimanyi results ozimanyi bulungi nnyo. Wateeka abantu ku social media balwanyise Lumbuye baagenda kuba tosobola kulwanyisa mazima. Mwe mission yammwe yali ya Beni Kiwanuka kukuba mwana wa Buganda Robert Kyagulanyi Ssentamu mutta aveewo era mukyagiriko. Mission yammwe yali yakulemesa Muganda yenna nga mumuzanya kifiiriza n'egitegeeza abantu. N'entegeeza abantu ebigendererwa byo byali byakwagala kutwala bukulembeze bw'eggwanga. Abantu bagamba nti alimba. Bali bagamba ndoze sirimba mujja biraba. Okitegeera. Gwe kenyini otesitinzeeko bozeewo mu diaspora projects zonna zaagwa n'abakungu b'emwalo abamu badduka oluvannyuma lw'okutegeera nti gwani. Ne Ssaabasajja Kabaka olwali mwenda muti by'owokubiri. Naye yamanya bw'amala okutegeera n'akulekera ekizimbe kyo ne Banyarwanda bannamu bakirimu abantu bayogera nabo bafuga nabo Buganda gye bali n'akulekera Bulange Plaza ne bafere bannamu mutuule omwo mutuule ebintu bya Buganda. Kati nze nakujjako dde engalo siku zaako olina kwerogoza ng'akabwa kasibe ku ggaali. Wavuddeyo n'okonfaminga information olw'okuba nti nakulemesa ebigendwa byo n'okonfaminga nti nagamba bannayuganda nti olina presidential ambitions era kye mwali mwagala lwakuba nti Kyagulanyi yakuba bakyaliwo n'abasula ku ttaka gwe n'osigala gwe kenyini wakyekonfamingidde. Naye nga njala okutegeeza ojja kuba buli nze nakujjako dde engalo nakukwata mu bugere nekwata mu matu nekwata mu nviri n'enkunyonyogera n'otuuka gye watuusa Buganda. Towaga nti Buganda ogituusiza ku ntikko. Jjajja nakunyonyogera kannaswi n'enkunyonyogera okunyonyogera mu nviiri nga gye wagamba okutuusa Buganda ku ntikko n'enkutuusa ku ntikko. Kati bbanga oli mu bbanga ensi ekulaba. Uyo waliwo eyali ampalampa mu byonna byenkola njagala kubeera pulezidenti mbamenye musango gy'ebisaanyizo sibirina. Oba alowooza nti owa pulezidenti bwansikirano obwakabaka bwe bwensikirano. Omanyi Abaganda bagamba kamwa kabikassa Siroganga. Mukulu Siroganga afutubadde Mmengo. Ndi wano otegeeza Obuganda nti profile kati zenkola nkola underground profiling kugwe naddala site za Buganda z'otunze nga particularly ozikuzizza Jeno Salimu Sale akandana omusajja Omusomali. Data ina gwe nkuŋŋaanya kati simuteeka na ku media musindika direct gy'alina okugenda mu ba investigators mu archive za Buganda eziri secret z'otamanyi nga buli ewali ekintu kya Buganda kyonna ekyenkizo okuli embiri
okulya ebibira okulya ensozi amayinja ag'ennono gonna ge watunda n'ogagweza salimu sale kati nga bagakuba mu mayinja agakola chorus byonna biprofilinga n'ebisindika gye birina okulaga sikyalina buddewo njagadde kutegeeza abantu nti gwe kenyini wa confirm the information gye badde nkwogerako kati ebisigadde sikyakwogerako kati nkola calendar style wansi gwe jangu eno waggulu oyogere wabula ensi ekula waggulu kati buli maawa era nategeeza n'abaganda nti otambuza omusajja gwe bayita kawuki tunyo mix gwoyagala akuddire singa tebakufuumula dda oyo kawuki alina otunyo tumulinga otwemmese gwotambuza baganda mbono bwe bangobye yayinza okufuuka katikiro nze gwempositinga ebyo jja bigamba nnyoko so si mbaganda owulidde bulungi nnyo nze awo nakuggyako engalo nakutuusa watuusa buganda wagaa nti buganda agituusa ku ntikko nange nakutuusa ku ntikko okitegedde bulungi nnyo byebyo awo tuvuddewo nawo bwe tumala okuvaawo olunaku lwo olwaleero enkweze ngezi kyavaayo Sewanyana olwaleero Butongole alangiridde nti agenda kwesimba ku bwannamunigira okukiikirira Makindye nga talina gwe yeebuuzizaako wabula omukulu nali namulinda dda mu kkoona ajje yeegeze ng'olwanubako ate tutandike butessuula empya mukulu Sewanyana okoze ebikolobero bingi ng'ensi ekulaba wabula ekikolobero ky'osinza okukola kwe kwenyigira mu lukole okutta Ssegirinya Muhammad gwe nobanga kati olya butaala nobanga oli ku ssente eza mission gye bakusasula z'okozemu olukuŋŋaana lw'olwaleero n'oyogera ebigambo bingi okalya ddakaddadde enfunye ogirira mu katiko n'ekulinda mu koffini Ssegirinya gy'ali tagenda kwebaka kyewakola Ssegirinya kijja kuddira mbaanabo gwe ssaawa zino ogenda kulya ssente bakusasudde ssente Anita Amongi ne Salimu Sale bakusasudde ssente eza mission ya Ssegirinya era ne bakuwavuuka ba ghetto structures ne bakuwa n'abayaayi abakubugiridde mu campaign gy'obaddemu mu kulonkinga naye nga ssente za Ssegirinya mission gye walimu bazikusasudde okola ekintu ekyo wano mwali ku same file mwayisibwa kyekimu nga gwe ogamba abantu but unfortunately tewali kyakukolebwako togendangako mu ddwaliro lyonna kebere ensambya wajjanga mu public ng'okutte wano kumbe kano kaali kabadi buli kintu ekyo kyali kisigala kifulumye nga bwe kirina okutambula nga Anita Amongi akufacilitatinga ne state tofunangako genda kuwa bweru kusaba bbaluwa ekutwala kugenda bweru kujjanja further treatment nga Ssegirinya gwe n'osigala ng'otambula kubanga mission wagimanya wagisoma bulungi nnyo in fact transcript oba olugero lwonna nga balubala okugyawo Ssegirinya nyongera otegeeza public omu kubenyigira mu kutta Ssegirinya ye mwami oyo Sewanyana tabeerangako mulwadde ye script ye ekiwandiiko kye ekyokukola omulimu gwe ng'ennyongeza ku kugyawo Ssegirinya akisoma bulungi nnyo n'akituukiriza naye olukolebwa mu Ssegirinya ojja ddusasulira constitution ekuwa eddembe okwesimbawo naye mwerabira ekintu kimu nti ebintu by'okola mu public abantu baabuuka babiyinterpretinga mu interpretation ndala nnyo kuba tuli mu .com era abantu bategeera ani yaani njagala mulabe nyira kaddakiika 3 just njala kumulabako eddakiika 2 mulyoke mukakase nti ono bamusasudde ssente ze eza mission ya Ssegirinya
bonna mulaya avubuka bonna be baghetto structures basajja baddamulira basajja ba state avubuka kati bakontrolingibwa Jeno Kayanja bakontrolingibwa ddamulira bakontrolingibwa Major Emma Kuteesa bakontrolingibwa omukyala gwe bayita Jane Karaje be bakontrolinga avubuka kati bamuwadde abantu bamaze omusasula agenda akola ekintu ekyo okulaga nti avuddeyo muganda wange olukwe lwali mu Segirinya information twagisibanga basonga tatagala jita ojja kisasulira ngenda kuwayo key point Segirinya nga tanafe yakugamba lwaki mwantekako omuntu atabadde mukwano gwange nze simumanyi mugende munonye video eyo Segirinya lwaki mwantekako omuntu gwe simanyi si mukwano gwange sibirangako naye lwaki mwantekako omuntu gwe simanyi mugende munonye video ya Segirinya omuntu gwe bakusona emyaka 2 plus n'atuuka okufa ne weebuzaabuza ne bamuziika family nefuna differences n'otayingiramu wadde at one time okugamba let me be the mediator okutaasa ebintu bya Segirinya n'okutereeza family ya Segirinya ne we distancing anodde ebbali that means you knew script gye baakuogisoma obulungi era ogikoze bulungi thank you very much naye nkubuulira oyo kyali gyali emagombe teyeebase Segirinya ajja kufuna Segirinya ajja kufuna Sewanyana Segirinya ajja kufuna kati oli anda Damulira oli anda Anita Amongi oli anda Jane Karaje oli anda Emma Kuteesa be bakuvuga controllinga naye amaanyi g'abantu ogenda gawulira wetaba mukutta Segirinya ojja kiwulira awo tuvuddewo naye ngeera bannakampale bagamba nti oguggwa bukuwa empoza kano ka video nakabazanyira ku Sunday kankaddemu olwaleero ono Essaalongo Sebidde Ssaalongo Sekidde mu Ndeeba ono Sekidde James Ssaalongo ow'omundeeba era akabonero kange mupiira mwe Segona ne bannammwe ba Alan Sewanyana nina ennaku nnene mu mutima avuddeyo munzije gye mbadde nneebaseeyo ondesezza n'akalulu kange Sewanyana gyakubuuza lwaki obutwa obwatta Segirinya gwoba bwali w'amazzi oba Segirinya bwali Kongo lwaki obutwa obwatta Segirinya mukaba tebakuwadde tikiti naye omulambo gwa munno gyali emagomba akaaba twebuuza bwe baba bayenga obutwa mugati bayenga obutwa obwatta Segirinya lwaki obutwa obubwo bwali bw'amazzi lwaki gwe wawona mangu Segirinya n'agenda uno malwali eno uno Tanzania uno agenze Kenya bamutute mu America ngajjanjaba nolo tebate bakuwadde kaadi Katonda obuzimu wa Segirinya gwe gukubonereza Sewanyana nze Sekidde James Ssaalongo essaawa ziri 12 omuzimu gwa Segirinya gujja balondoola buli yakulyamu olukwe buli yakola atya mwenna kyekyabasudde ne mu tikiti mwenna ne mugwa buli yagudde mu tikiti muleme kwekwasa bade banonyamu ba DP n'ekibiina kya DP kibakaabira amaziga kyemwalyamu olukwe nemala okitunda ne mmawo bwe mwamala okitunda ne mudduka mwalinanga akabinja buli mwaka okuva ku Ssemwogerere baana mmwe ku Ssemwogerere mulyamu olukwe okuva ku mulembe gwa mukyala mwalya mu Ssemwogerere olukwe okuva ku mulembe gwa mukyalaani eyaliko yayingira NRM oyo mukyala oyo eyaliwo DP n'olwekyo bantu mwe muli babi DP ebakaabira n'okutta bannamu bamalawo bibakaabira n'olwekyo omuzimu gukyabalondoola omuzimu gwa Segirinya gujja kulondoola buli muntu yenna era bwe gubalondoola kyebabulira si tikiti ziri ezabasuula lwaki obutwa obwatta Segirinya obwo bwali Kongo obwo bwalimu amazzi omugamba Segirinya aba yafa obutwa bw'aba yafa obutwa lwaki gwe oli mulamu Segirinya ali magombe omuzimu wa Segirinya gwe gwagusudde mu kalulu mwebagende basebo ne bannyawo abalangira n'abambejja eyo meseji yange ya mwaka guno etandise n'omwaka guno nga nyanukulamu abakazi tikiti mwekaabya basegona simanyi baani saagala kasasiro twabakoowa basajja mmwe okuva ku Ssemwogerere abakaaba Sebaana abakaaba Besigye abakaaba mwenna abakaaba basajja mmwe muli kabinja akali eno n'eri muli eno n'eri mubadde muli eno n'eri mwe ne munyirira ne mmera mu pajero ne mweyagala nnyo Sewanyana Alan ne video ejja kutuukako right na kuzomwezi ziri 15
officially nziguddewo file drone zange zonna across Kampala more especially mu Makindye mu constituency mu mwezi nkuguddeko file kati it's an open battle kulwa Segirinya ne kulwa national platform ate ekyo kimanyi ennaku z'omwezi ziri 15 omwezi ogwe 10/2/25 nziguddewo file obutereevu kati ne bw'onoogenda mu Kaabuyonjo ne bw'onoogenda mu Loogi ne bw'onoogenda luddawa kati drone zange ziri open it's an open battle nkutandikeko ojja kuwulira drone zange zonna nzitadde gy'onyola Walagi mu Loogi gy'obeera buli wamu b'osinkana bonna nja bamanyira ngenda bategeera now it's open battle between me and you tulabe bw'ogenda survivinga ne gy'ogenda okubbira akalunja bitegeeza abantu ng'obudde bukyali kulwa Segirinya kati ngenda jategeeza ensi buli kimu ekikwatako ne socks z'onooba oyambala nja kuba nzimanyi ekyo nkigambye kulwa Segirinya ne ku national platform watulyamu olukwe noweta mu lukolo okutta Segirinya olwa nnaku z'omwezi 15 omwezi ogw'ekumi it's an open battle between me and you tulabe ekyo nkigambye tukoye enkwezenge ekirala njana tutegeeze eggwanga lyonna omulundi omulala oyo muvuddeko simuddako kesi ye njigudde obulungi nnyo it's on open battle ate omumanyi zonna drone zitadde kati gwe nsoso okuteekako drone zange openire tujja kwabiko ojja tuwulira sobola kwetamu okutta musajja n'ekibiina n'okiryamu olukwe kati okomawo yasama kubanga oli ku state za city bakusasudde serezo alawo ensi yonna awo tuvuddewo kati mumpulirize bulungi nnyo bannayuganda mwenna aba national platform baagala enkyukakyuka nzize mbagamba nti Jeno Christopher Damulira Salimu Sale Jeno Kayanja bali mu kulukulutinga sako ne police bali mu kulukulutinga abavubuka mu Kampala mukono wa Kiso abavubuka bali kulutinga bateeka ku training ya nnaku 3 kunya ngaba wa uniform abatandika okugenda otema abantu ebijambiya ebiri mu nsangi mu Gombola y'ensangi mu Wakiso district ebijambiya bino police bimanyiko ebijambiya bino RDC bimanyiko RCC bimanyiko ne bachairman bya bimanyiko ekizibu kyabwe bakatta kati almost abantu kati bagenda kuwera abantu 15 plus TV tezibyogera radio tezibyogera police tebyogera bali mu kutema abantu bayina kye batagetinga nabagaba bagenda tutematema mu Buganda nga muwakana ekiri mu nsangi kitokota sekisaani kiri batema abantu sawa 10 mwezi okumacha ogenda okulaba kutema sawa emwe yakawungezi 2-3 abantu begalya saa 12 bali bayingira nkoko mu nsangi tebyabyogera ku mugombola y'ensangi yo ndabo njogera gombola y'ensangi sigenda kwawula mu kyalo bali mu kutema abantu wabula njagala ulize kuzimu kunkwezenge ezi controlling eziri ku routing abebijambiya nga bali ku routingira Jeno Kayanja kati ugamba otya kansule nti oli bulungi ndowooza wamulefa bwakendeerako kati enkya kumakya waliwo omulimu okukola mwezi naye kuteeka mu security company soka kufunamu training ya nnaku 3 training eyo eri wa Jeno Kayanja okwemba training ya kumala ennaku 3 twali bapima uniform ne mugenda ku duty kufuna emitwalo 6 osulayo olyayo obeerayo tegeeza nti obeera full deployed obona kola inja sawa 5 funa bodaboda kuleta emutundwe wa Jeno Kayanja kikindinawo kati
ani aliko wano nga mentioninga abantu abagenda okulukurutinga babijambia na mentioninga Sali Musale na mentioninga Jeno Kayanja Kakoza Mutale Christopher Damulira n'abala eddoboozi siryange mukutooni zange zinonyereza ku ground kati babasajja bibali mukulutinga abantu bagenda okutema ebijambia n'okuteganya struggle ya Fair National Platform during elections kati bemutegedde bulungi nnyo biche bigenda maaso kati awo tuvuddewo katugende ku kitundu ekyokubiri ekya video. Mr. President kunaku lwajjo n'olwalo linazze ne mbotola ekyama kyaleese akasattiro mu nnyumba ya sitaani oba mu refugee camp Entebbe saako ne Nakasero. Mr. President ne bannayuganda nsaamulize bulungi nnyo nyongera obajjukiza Janet Kembabazi gomuyita Janet Museveni abantu abosinga mu ntembade temumanyi naye nga abali mu government n'abali mu public bagenda babuulira ye mukyala akyasinza obuzibu alinga enjala eruma ekiro ng'ate oli muwulu era yasinga obukyamu mu Uganda kati wulira tebakulya ssente kinoonyerezeeko tebakulya ssente kinoonyerezeeko Janet yazimba structure ze nga nezi Museveni yakazitegeera structure ze ziriwa Janet yaddira abantu bonna abamulika akanyarwanda owadde tuyita Oluganda Janet yaddira abantu bonna abamulika Olunyarwanda bonna yajja abalina abalala n'abategeera butegeezi abalala n'abasomesa n'abateeka mu bifo bya gavumenti eby'amaanyi n'abateeka mu magye n'abateeka mu poliisi abalala babasindika ebweru w'eggwanga ng'akola network omuli abawala n'abalenzi kati Janet ate n'afuuka Reverend Father oba n'afuuka sheeki oba n'afuuka senga n'afuuka taata atya nga buli muntu yenna amulika akanyarwanda yayina okumugamba genda owasooli genda ofumbirwa oli genda okole kino byonna yabadde abikola so si nti Museveni oba abantu abali mu inasanku ya Museveni no kino akikoledde ebbanga ng'akulyetinga empire ye security mu magye mu poliisi mu prisoni mu bifo bya gavumenti buli wamu sekita yonna ng'akulyetinga empire ye ng'ensi temanyi nze ndinaddibanga Pro Max nabagengenda bakuba mpaka kuwulira bubi kati Janet bw'amaze okulaba nga Nyande Software Windows zigenze nga tebalinawo substitute nakunyumiza olunaku lwajjo nti muhoozi bamusamba dda bamuteeka ebbali Nyande bamulabanga ekifaananyi ekiri ku kisenge oyo takyamatalinga kati nga Janet teyafuna mwana mulenzi mu ntumbwe ze talina mwana kati ng'omwana we gwalina yamukalakatira muwala we Patience Janet omwana omulenzi gwalina yamukalakatira muwala we Patience ye mulenzi gwalina kati n'abaana Patience bazaala balabanga abaana babo obulenzi kati agamba okufa n'obutanyagwa obuyinza bulina kugenda ku mukalakasi wa muwala we yaba afuuka omukulembeze ekyo nakibagamba ejjo ne mbagamba okuwamba gavumenti tekyewalika naye abagenda okuwamba gavumenti ke kabinja ka Janet ak'Abanyarwanda byeyeetera mu gavumenti bonna buli wamu nabagambye lwabwo Janet ne mukazi we basitudde ebyokulaba babiyingiza South Sudan gyebiri jjukira South Sudan amagye ga SFC na UPDF ge gakontrolingayo so balina base batadde ebyuma byabwe balina ebyokwese mu Uganda zetuyite mundu saako n'abantu bali mu buli sekita yonna abagenda obayambako okutuukiriza ekintu ekyo naye mbagamba Ssaabakakasi lw'aboogera omusezi akalakata Patience ku lwa Janet oyo yayise ba YouTubers yayise ba TikTokers ba influencers n'abagamba ngenda bawo omulimu mulina kye mugenda okunkolera it will be just a mere text
tuwabule kye mugenda okola randomly nga saawa etuuse saawa yeruwa ey'okuwamba naddibanga Promax in action. Janet ojja kuwamba nnyo kuba kitaawo so si bannayuganda. Tubagamba nti obudde Rwanda butuuse. Janet lwabwogo obudde Rwanda butuuse olw'ensonga ensi y'abajjajjaffe okuli Abanyolo, Abanyankole, Abatoolo, Abagisu, Abakokosabini n'abalala bonna so si yammwe Abanyarwanda abakulu ba group ya Museveni ya Janet. Kati mpuliriza bulungi nnyo. Bwe maze okutegeeza Janet Butya bwe yazimba empire ye ey'okufumbizanga abantu yeso lwaki bababuuza bwabanga Museveni babanga Janet ayagala nnyo abantu bannayuganda Museveni baali bakkirizaako muntu ki ow'ebbali awase mu Luganda lwabwe mu Lunyarwanda taliyo era balondoola musaayi gwabwe. Gwe n'obanga oli Munyarwanda nga toli mulayini egi yaabwe tosobola kuwasa mu bo kubanga bakuuma ssente zaba n'omusaayi gwabwe y'enkola yaabwe. Mukitegedde bulungi nnyo. Kati kudita gye baagala okukola nabagambye tebakusiruwaza kudita ng'ehappeninze teri in the favor of Ugandans, in the favor of Janet Kataha and his son-in-law Lwabwogo ne muwala we Patience. Bagenda jikola either after elections or before elections. Kubanga akalulu tekali in their favor. Ompya bulungi nnyo kati kimukitegeera malo kitegeera. In the different angles of these videos nabagambi ya Ben Hini mwafuna angendala kamba we angendala mulyoke mutegere nti baluka ekintu kino naye nze naddibanga Promax mbyono nawulira. Do you know you have a destiny in this country? And I know you're... Kati kana akakazi kano ono ye Kajina ale ne Kajina era mu family ya Janet oyo Kajina wa URA yali mu yunula kati ono kaji oyo mumpi oyo Kajina omulaba Kajina bebo yeyo group yaabwe yonna kati kankabaddizeeyo kano ka video mukawuli bulungi nnyo. Do you know you have a destiny in this country? And I know you're a pastor, I know that. And that's a gift to all of us, especially the people in the church in Uganda. But there's a divine destiny for you. It's a unique gift to have a sitting president, have a daughter who is a pastor. You don't see that anywhere. So I wanted you to pray for her. I would love that. She's a gift to the church in Uganda. Please so come. I wanted you to pray for her because Uganda celebrates many presidents. They have been in life. They have been in power. They have not raised pastors. Video mbaawo kati awo bo baakolanga ebintu bino tubaza tugenda biraba kati njala bategeeza yeyo programu yaabwe njagadde ensi etegeere kankole statement eno mu Luzungu ensi egitegeere. Ladies and gentlemen, my fellow Ugandans and the international community, and by names of Lumbi Afraid, as all of you know that Uganda is heading towards the difficult time. As we speak right now, we are in political turbulence whereby we are in a difficult situation in the middle of the elections. But as we speak, there are so many things which are going to happen very soon. But Museveni's family, including Museveni himself, doesn't want to leave power because he knows that any time is going to be apprehended by the International Criminal Court and other international courts of justice due to the crimes of humanity. Plus his son and his brother, General Salim Saleh, who settled in the northern part of the country for easy way out in case there is any chaos in Uganda. So as we speak right now, Museveni and his team, they are planning to rig Ugandan elections in favor of Museveni by using the new
or very soon they are going to introduce the biometric voting system, which is a new system to Uganda, but which is going to be in the favor of Museveni. But after that, even the so-called First Lady Janet Kembabas, in conjunction with his son-in-law, Odrek Rawogo, they are planning an inevitable coup d'etat against the will of Ugandans, either before or after elections, because Janet knows that those elections, they don't favor the family and they don't favor him. So right now, Janet Kembabas, or Janet Museveni, and his son-in-law, Odrek Rawogo, they are planning a coup d'etat very soon, so that Rawogo takes over power from his father-in-law, so that they can stay in power to protect their gains as we speak. So I'm here to inform the international community that you should get involved before it's too late, because we the Ugandans, we are tired of the family which has ruled Uganda for 40 years without yielding anything. Right now, as we speak, almost 5.5 million Ugandans, they have been forced out of their country to look for green pasture in Arab countries, in the Arab countries, in Europe, in USA, in Canada, but forcefully, not because they are willing, because at home, nothing is there. The country is doing poorly economically, politically. There is ongoing kidnaps, killings, and torture. And the first family is doing the same thing because these people are not Ugandans. All along, we've been informing you that Museveni and his entire family, these are refugees from Rwanda. But unfortunately, they use an opportunity that during the time of the Civil War of the 1980s, where Dr. Paul Kawanga Semogele won elections against his opponent, late Milton Obote, which the current refugee, Museveni, participated. He was defeated badly, but he decided to wage a war against Obote's regime. He was helped by Baganda in the central part of the country to win that war. But unfortunately, he turned against Baganda right now, and he's killing, and he's trying to erase the entire race of Baganda. The same thing which he wants to do right now during these elections. As we speak, they are planning even to assassinate the candidate, Robert Kyagulanyi Ssentamu, the current president of the National Platform, because they don't want any indigenous Uganda to come near to that state house. Or they don't want anyone to come near to the power or to the ruling force of that nation. They want to stay in power as their family to protect their gains. So I'm calling upon the international community, please stay vigilant, focus on Uganda, because there are ongoing atrocities which are kept away from the media. You know, right now, Museveni is the one controlling the mainstream media, is the one controlling all the social media influencers, most especially on TikTok, Facebook, and YouTube. So whoever comes out to criticize the government, you either kidnapped or being killed, or you are going to be manipulated and they bribe you so that you can go silent against talking about the truth of the other atrocities which are taking place in the country. So I'm here to inform the international community, please focus on Uganda. Because how can you let a dictator who's a foreigner to lead that country for 40 years? Without the gain of Ugandans, we have gained nothing. Many Ugandans across the world, they are seeking for asylum or refugee in other countries. But Uganda is a part of Africa, which can accommodate each and every Uganda. But unfortunately, Museveni and his family, they have taken each and everything which belongs to Ugandans to their families. They have created multi-billion businesses in China, in USA, in Africa, in their favor. But we Ugandans, we are suffering. We have nothing right now. That's why we, people who can come out to speak, we have engaged in social media platform to speak out on behalf of those who can speak out. So I'm here to inform Ugandans that, and my fellow Ugandans and the international community, please focus on Uganda. Because during the 1994 genocide in Rwanda, you, the international community, you knew, but you didn't engage in stopping the genocide. Right now, there's something which is going, there's something which might happen in Uganda, but you are watching. Because if you follow the campaign trail right now,
It's only one person who's campaigning. That is Robert Kyagulanyi Ssentamu. And it is evidently, but he is the one having a big cloud or big numbers of followers who are willing to change that country. But for us, we want peaceful elections. But Museveni, as a dictator, is not willing to give up power to Ugandans. So I'm calling upon, please focus on Uganda because we are totally tired with that family. Echinjagadde nkiyiseewo ensi etegeere. So kati ekyo nakyo njagadde nkitegeere mu luzungu bakitegeere. Atawulidde luzungu lwangu n'osonyiwa lwe nasoma. Amanyi olulala bwe mumanyize lwe nasoma lwe mmanyi. Kati awo tuvuddewo katugende ku kikulu ekyatuleese. Alright. Oluvannyuma lw'okuvaayo okulabisa Electoral Commission nti yaleese egenda kuleeta enkola eya biometric voting system nga tegisomeseza abantu nga system bagenda okuyamba okubbiramu obulu bwa Museveni. Kati otogerere essaawa zino ngenda ku exposinga NIRA, ngenda ku exposinga isi ne ba agenti baayo. Buli mukulembeze wa National Platform ne bannayuganda mulya bulungi nnyo. Bulijjo bajja ne babajjako details baagala ndaga muntu naye ng'ate baagala details ozikolamu data okulonda. Kati wulira essaawa zino wetwogerera buli muntu yenna eyalinyowalinga national identification ye bamusindikira message ne bamugamba omanyi nti mukulu application yo namba bikoze bitya mbu walinyowenga wazza butyo endaga muntu yo ng'ennaku z'omwezi bweziti ne bagamba babegezaako okujja ku ofisi za NIRA bakuggyeko ebinkumu. Saagala kuta details ezino naye ndowooza kankuwe bankole ntya wano. Okay. Wali okulira okukomba essowaani saagala kulinkinga details za drone yange naye kankikole bwe nti temufaayo. Saagala kulinkinga details zaki za drone yange. Ne kati njagala otunule waggulu wano. Eyo message esoma ki? Kale njakola screenshot njiba postingireyo njakola screenshot njiba postingireyo oba no wait a minute, it's very easy here. Mumpe mo seconds semu malo kikola wano nsobola kyekolera no niba simba sikoze eki genda hano mu edit jangu wano yeko wano saving keep the resolution. All right. Kasoma kya kagambo ki mwangamba olumuta embiraba naye ndowooza bano mbirabiraba simanyi kuba wenjifuula era muyinza obutabiraba. Bwenjiteeka era muyinza okugamba tembiraba sitegera lwaki naye kankabasomero kasoma bwe kati. Bakuwa amanya go wali ne bakuterako na application number yo nti wakola renewal ku card ne bagamba for renewal of your card has been completed. Ne bakuterawo nako z'omwezi ne bakugamba please come and visit NIRA offices at the center near to capture your biometrics. Nga baagala binkumu byo kati binkumu bagenda okukozesa mu biometrics zile ez'okulonda abasiru bano basindika message buli yalini uwinga genda okeba tebakikugambye ekyo kye bagenda okukola. Kati katudde wano malobe exposinga information eno sigenda gipostinga ku social media naawe anajjo jagala nkwegayiridde topostinga information yatuuse dda mu bw'obuyinza ba national platform yabatuuseeko dda
ngenda ku exposing abasajja bano nga nina bugisimufungize katutandike bwe tuti katutandike ngenda ku exposing abasajja bano nga nina bugisimufungize kansulenti kyemano bekunda kuoli kali katusimbule oluvanyuma lw'okubaabya nti bagenda ku introducing a biometrics voting system bakankali bagalumbya information yagijjeewa kirabeka lwatulimu kati wulira basindika abasajja abagenda okusoma system eno bagisomese bannabwe bonna eno bino ngenda biwowa ngenda bibasi buli ayagala ngenda kuwa information eno bino bintu bya electoral commission si byange kugira bulungi nnyo logo ya electoral commission n'amanya gengenda okusomera abali mu vulugu ono n'amanya kwegali kano bisoma bubite the electoral commission project capacity building project name EC Oracle capacity building project manager Muhammadi Mubajje project sponsor electoral commission prepared by Cloud Integrators Limited. Date of preparation 10th of April babikola dda katone bakuterawo table of content bakuterawo project overview training schedule conclusion and resources out of the war katone bakuterawo information executive summary ebintu bagenda okukola babaterawo ajja okujja mu inbox nja ku information netogeza no postinga please one bateekawo objectives bibagenda okukola nibyonna biri mu IT kusomesa IT data keeping data entrant biki skills byonna bibagenda okusomesa abafere baabwe kati wane bakulaga project team kati bakulaga project team ogiraba bakulaga project team egondo okukola obufere buno bonna kati project team eno amanya kuliko responsibility nezi address kati resources project team amanya gegano kuliko Aaron Masembe facilitator Crowd Integrator Limited kati Aaron Masembe yoli yabagambye mbe sigenda kweta bakubakalo kabana Uganda yoli gwe nabalazo okuva ku lunaku luli olw'Essande embalaga Aaron Masembe police ne SFC go bakutte yagambye sigenda mukweta mu kikulwa kya kubba kalunako njja kuba na Uganda dembe lyabo wadde nasoma IT Aaron Masembe kuliko Muhammad Mubajje project manager stroke coordinator electoral commission oli bulungi nnyo kati wale bagamba participant to train and respective job roles electoral commission staff members to be trained a table below to be populated bakutera participants job description modules ne kujjako Mr. Wandita Charles Werika on Director of Information and Technology gwe mulimu gwe mu EC ne kujjako Muhammad Masembe Project Manager IT ne kujjako Mr. Agaba Samuel Bakahena on tebatadeko job description ye tebateko modules ne bagenda mu conclusion buli agala information ngenda jikuwa ntogeza n'ogikola ki n'ogiteeka n'ogipostingayo kubanza nagitusiza gye ne okulaga kati wulira the above are the few screenshots from the training plan of Aaron Masembe had shared with the EC which was approved before EC hanging assessment for assessment to electoral commission rigging okubba kati wulira nno ebbaluwa eno kyesoma ebbaluwa egira bulungi nnyo ngenda gikusomera mu luzungu ebbaluwa eno waggulu eriko Cloud Interrogators Limited
ngera kuzo mwezi 2 October 2025 with the Minister of Justice and Constitutional Affairs, PO Box 7183 Kampala, Uganda. Dear sir, re-invitation to the Oracle database 1983 training for EC database team in Nairobi, Kenya. Greetings from Cloud Interrogators Limited. We have previously been contracted to deliver Oracle database training to a team of database administrators, DBA, from Electoral Commission during the period of June 2025, but because the team has been supporting electoral activities at EC, Uganda unable to secure a less tense windows to conduct the planned training. We have been notified that they are ready to kickstart the training this month of October. Below are the names of the 3 participant experts trained. 1. Muhammad Mubajje, Sam Agaba Bahekena, Wanditi Charles Wehike. We request your support to the above mentioned EC personnel so that they can be able to travel to Nairobi for Oracle database training. Mukitegedde bulungi. Ene balo bagiwandiikira Nobert Mau kubanga yagenda participating mu kubba nokola deals okubba nokola ebirala kati bembasomeddeko eno eretali ebuuz esaba Mau approving the above in request approval letter to address the Mau's ministry show ECIT employees Aaron Masembe was to train and work with Dr. Election Result or to Dr. Election Results. Masembe kiyaganye kati alimida. Ngenda balabisa mwembwa mu Electoral Commission. Kati ulira Masembe. Ulira Muhammad Mubajje gwemba someddeko. Muhammad Mubajje bibino conversation byabwe muntu abagamba tulina abaana bayingira mu bintu byabwe. Yabadde alina gwayogera ne fenga tumulaba. Nawandika what? Look into rest. I wanted also to share with you a VAT doc from URA. This money hits account less than 5 million from the ministry, and our demand is 13 million in VAT. I had earlier too, those. I had earlier thought it was a tax-free. Let me look through the our tax documents when settled here. I urgently need several millions by tomorrow, which I failed to raise by the said timeline, but I have hope of getting the money. Next week we could be late for the purpose. Good morning, Ms. Sebo. I was appointed as the project manager for the biometric verification system, BBVS. I will be traveling to China this week on Sunday to receive the first batch of 6,000 kits. I will be away until 31st of October 2025. Kati no, Mubajje Muhammad already ali China wetogero luwali mani ku video kwali Mubajje. Yagenze okufuna kits oba erikozesebwa ebisukka mitwalo mukaaga era wakomagenda kuzomwezi 3 omwezi guno abiteekewo batandika okubba akalu Muhammad ngenda bawe simu ye. This means that to reschedule a new date for the hour training, I let you know how other windows when we are likely to free because we also have printing boards since it is done outside Uganda. Era bagenze printing about paper bana basivu. Awo tugenda omulinde kompola ngenda bwa buli kimu saagala mu lwane kati abagala essimu ya Muhammad Mubajje ono wali to commission mu byagenda okubba obululu waffe mugire bulungi nnyo yino muwandiika wano mukubire essimu eggweko n'omuliro ate nteekeko data lwaki nyala teekako data kubanga enakusumuluka nga ataddeko data no problem. Abagala essimu ya Mubajje Muhammad Mubajje oba mutabani wa Mubajje simanyi newe navira bajja kuntegeeza mutabani wa Mubajje kyenjagala obbaterako wano muwulire bulungi nnyo. Kati essimu ya Muhammad Mubajje linda katono ate onanze okuba ataddeko data kati essimu etandise okuntawaanya.
Esimu ya Muhammad Mubajje eri 2+5 256 772 32 88 58 juwandiikaawo ono Muhammad Mubajje yagenze okuleeta ebime bibba n'okubuusa obulwe China eri Kasaraba 256 musanvu 2 32 88 58 mujuwandiikaawo kati ne mukube Electoral Commission obufere bwayo yeno system temugenda gituteeka oba nayo genda kutubba webale nnyo Katushabe Lilian yiye namba yo musajja Muhammad Mubajje yeeyo mukubire mpaka kuwulira bubi ne drone za fezo na musajja omunoonyeeko abalina tracker muntu akinge wakomera wonna wonna abali China mutegeeze kibaliko kikyamu nnyo fe tuli ku bintu byakujjako government ya Museveni kati ono Herbert ye director wa Telco ye director wa TH Electoral Commission esimu ya Herbert yino eri 2+56 702 83 36 22 ono ya Herbert yomoko babbi bobululu abagenda okozesa technology eri Kasaraba 256 musanvu 0 2 kinana mu 3 asatu mukaaga 22 ono ya Herbert ne mukubire mpaka kuwulira bubi mwangu weno letu jiteegende kuba njagala bwa information ya sinatuuka sinnamaliriza mwangu obudde tulina butono nnyo muwandike ya Herbert ya Herbert eri +256 702 83 36 22 yes yiyo kiwala babla webale juwandika bulungi yeyo efaananyi kyabinoonya bano mbali munda ngenda kufuna ebifaananyi bya very soon nakekyo muntu mukyengendo balaga wano ayo bagiwandiise oyo Farida Karosa agiwandiise ezo simu z'ababbi b'obululu kati katugende ku balala kati bwemala obbawo essimu kati director omubbi oyo ye director of technology oyo director of technology yono wano ne bw'omulaba oba mulambo oba simanye kuno omuntu ono kweli mulamu nenga yeye era nga bw'omanyi nti Sarah County Educated Cow era ayina omuggo ali mu nju ye n'era ayina omuggo uyu ali mu nju n'era ayina omuggo uyu ali mu nju n'era ayina ki era ayina omuggo uyu abali mu kubbo bagenda okubba obulu waffe oyo oyo alright kati awe bagenda okubba obulu bwa Uganda bamuyita Muhammad Mubajje Sam Agaba Bahekena Wanditi Charis Werike abagenda okubba obululu Electoral Commission bagenda okukozesa kati muwulire ebbaluwa eno mugiwule bulungi nnyo mwebuuza aba Asia bajja okukola kibajja kukola mulikyo njagala mumpe eddakiika nsome ebbaluwa eno Asian-owned companies used at Electoral Commission to steal money and also previously supported the election fraud, including Simboli, formerly called Computer Point and Technologies Associates. Bakugambye nti companies abasajja bagwira bava mu Asia zino nga zibadde ziyambako okubba ensimbi mu URA saako n'okuyambako okubba obululu mu kalulu akawedde na kano amanya nenga babuulira era beyo bennyini abaliwo essaawa zino company this company is owned by an Indian man called Girish Nail. Those Indians together with the Chinese will do anything to make sure Museveni remains in power. Bakugambye nti companies ezo ne bannannyinizo okuli omuyindi n'omuchina bagenda kukola bwe kisoboka kyonna okubba obululu nga bakozesa technology Museveni okusigala mu buyinza. Recently, EC is been struggling with the exorbitant ITC costs, licenses, especially on Oracle license. Billions of shillings due to lack of knowledge from IT teams and glitch
would take advantage to steal taxpayers' money through overcharging. I have previously interfaced with him at Housing Finance Bank when he confronted a fake bill on license. Also at URA, he inflates the software license cost due to background check on those Asians-owned companies. They are the biggest problems to Ugandans. On the Bounty paper printing, one company called Four Corners transforms. On Bounty paper printing, one company called Four Corners transforms and Spring, which does printing, bidding for Bounty printing, but the forces behind the Indians owner of those Four Corners and Spring is Salim Sare Akandanako. Those Indians work directly for him. Recently, we were doing the new ET tax system at Uganda Revenue Authority, which the valuation committee failed all the bidding companies due to the state house influence, especially Salim Sare Akandanako. Kati mutegedde bulungi nnyo. Birireetinga ku byenda bagambye akalo ka Uganda Salimo Hoze ne bande bakalimu. Kati mbwadde information eno nanye kirungi ba mu luzungu ensi etegeere. Kati wano wali okulya n'okukomba essowaani. Njera kubaza baka Bokomedi mwenna abafunye software, abafunye apps ezigenda okubanga zikola buli kimu. Naye kati mwina kye mbalete mumanyi. Najoka nti bannyonyo mwe mulimanya kye mulimpa. Tuina telecommunication company mu Uganda esemanyikiddwa Airtel, MTN, oba ne Laika, oba ne Airtel ne Mango. Ndoza nebyo sima ebintu biri Uganda sikyalina ebintu by'amasimu. Kati nga mu mind zeziba wa internet. Yes, mugula data okuva mu companies ezo. Naye ekitongole ekikontrolinga internet mu Uganda, internet mu Uganda era ekigabirako MTN ne Airtel ne Laika ne company ndala. Bano bagundi. Zino company za masimu. These are sub babayita basabu ababera baki. Tubayita batya. Airtel, MTN, ne Laika ne bani. Bana ba sub suppliers, bali badenga ba sub suppliers. Batu twandwa ndi ba sub suppliers. Oba bali baba twandi bayise ba olosera. Jukira mu manufacturing mulimu manufacturer. Mulimu manufacturer yakola ebintu. Mulimu distributor. Mulimu ba mulimu ba broker. Mulimu ba olosera, mulimu ne baliteira. Kati ze structures of manufacturing mukama sibe twazisoma. Kati ne muno mugaba internet MTN, Airtel, Laika ne Mango si baba wa internet bo bano bagaba ko bugabi bayina abawa ani abawa internet mu Uganda. So ba MTN, Airtel, Laika bano ba subcontractors, in fact babayita ba subcontractors nabo beyiya bajjere. Kati ekitongole ekivunanyizibwa okugaba internet no gicontrollinga bakiyita NITA. Ekitongole ekivuganizibwa ku kugaba internet mu Uganda no juwako Airtel ne MTN doke jibaguza bakiyita NITA. NITA. NITA kiwandiika National Information Technology Authority. Kiwandiika wandiko byokusomesa byo tumugenda bitegera nayogera bijja. Ekitongole ekigaba internet mu Uganda kikontu bakiyita NITA. National Information Technology Authority. NITA. Well and good. Kati NITA eno company nenga erimu authority nga Museveni ziyateekawo yevunanyizibwa ku internet mu Uganda wonna. Mukalwa akawedde Museveni yakozesa NITA okujjako banna Uganda bonna internet. Nesigazanga internet government offices
State House Electoral Commission ne ba agent ba Electoral Commission nga bayita network bokka nga bana Uganda bonna tebalina internet. Electoral Commission ina network, ba government official balina network, ne State House nga balina internet. Nga kine kitongole kye kikoze kyajjako ba subcontractors okuli MTN, Laika, Airtel ne kibajjako. Namwe mba muvuddeko mwenna bana Uganda kati kyo ne kisigala nga kisobola providing internet ku Electoral Commission, ku State House ne ba government officials bokka nga bana Uganda bonna milioni 45 temuina internet. Ekyo mbalete mu kimanyi. Kati ekitongole kino kye baakozesa okubba obulululi nga bajja ku internet kati n'olwaleero kye bagenda okukozesa. Ekitongole kino kyekyabba kyekyeyambisa okubba akalululi ng'era First Family ekinamu mukono. Obuvunaanyizibwa bwabwe ku controlling internet during and after elections okugijjako. Ekitongole kino NITA kye kiconnectinga isi nga kijjeko abala bonna. Office zaakyo ziri Lugogo bypass. Lugogo bypass we wali office zaakyo. Abamanyi Lugogo bypass opposite Saracen Security Company oba okulirana office za URA ku Lugogo bypass we wali ekitongole kibayita NITA kye kivunanyizibwa ku internet. Bulijjo mmanyi Airtel batujjeko internet eriko, MTN batujjeko internet eriko, simanyi Laika no. NITA, National Information Technology Information Technology Authority bibavunanyizibwa okujjako internet ne bagirekera Electoral Commission ne State House okubba akalulu. Kampuni eyo mbawulidde address yaayo mukitegedde bulungi nnyo. Era kye bagenda okukozesa okujjako internet Nyando ne Sale Musale bakole baagala kati bawulira bafa. Bawulira bafa. Bawulira bafa mama. Bawulira bafa. Bawulira bafa. Bawulira bafa. Bawulira bafa. Bawulira bafa. Sina kinja bakolera mufe. Jabbazi katuli waffe we tulwanira. Mufe sina kya bakolera. Mufe sina kyengenda bakolera. Kujjako balabisa. Tegedde bulungi nnyo. Mufe. Ono ye Aloni Masembe gwe nabagambye eyaganye okukola. Yono eyaganye okubba obululu bw'abalina Uganda. Okay, no problem. After the number, please. Kati yogomba somedde biwandiiko yagambye no. Sobola kweta mukubba kaluka banna Uganda no. Sikisobola. Ye naagaana. Tyali mbida. So amazima gali nti bwe nyongera ku video mbanja onoona. Amazima gali nti bwe nyongera ku video no bankola ki mbanja onoona. Tujja kuddamu kusinkana Lwakutaano enkyaka neekake mpumuzeeko omutwe guno. Naye nga nfundikira. Njala kubaza bakomredi bange mwenna mikwano gyange mwenna bempita mikwano gyange abajoyiniza YouTube channel yange. Nga muyise ku link eno gye ntadde wansi. Muba nnyo mubalire ddala. Amanya mwanganyo gasoma naye buli yenna ayagala okusupportinga YouTube channel yange wala supportinga nganzo omuntu Nairobi Broadcasting Service. Ojja kona mu link no bajjagera ku YouTube channel yange nga bwogiraba ogikonemu ogende ku option kubayita join. You join ebisigadde YouTube egenda kuwa details how you join, how you become a member and how you support Ruby Fred. For the good 6 years
I've been providing you information genuinely. Kale omuntu yena ayagala okusupportinga munsi yonna gy'oli, please kona mu link eyo ogende ku channel yange, waliwo option ya join. You join to support me mu ngeri yonna esoboka. Babulijjo mubuuza tusobola kusupportinga tutya, konna koba osobodde akatono, that's the option gye nninawo. Amannya nze ngeesigaliza galiwo okuba nze ngalaba teri asobola galaba. Mwenna abansupporting nze nabali mu kusupportinga oba balinyumu balire ddala support, kubanga n'abaana bali ku ground beetaaga amafuta, abaana batambula beetaaga amafuta, beetaaga okulya, balina mwenna alina ekintu kyasobola okuproviding aba comrade abali ku ground, abali ku social, abali ku naddala bamawulire, abaana batambula ku timu ya president, ba foot soldiers, aba security band, mwenna abawaye amazzi, abawaye emmere ne sente za lodge, mu balinyumu balire ddala temujjamu, bali kusupportinga. Njala kukoboza nga nfundikira blaza. Gwe bwe bali kubuuza mu lutalo lw'okununula eggwanga wakola mulimu ki? Ensolo gigamba ki? Nkimanya abantu bangi nnyo muli mu disguise, mwebuzaabuza. Mwe musinga okwagala gavumenti eyeeveeyo, naye temulina kye musobola kukola nga tosobola dde okuwa omwana ecupa y'amazzi, wadde omuwa pawundi emu, wadde pawundi bbiri omwana ali ku ground. Naye nga gavumenti yakedde neevo nga Kyagulanyi agiggyeko, gw'osooka ogula air ticket. Weekwate omuweeyo $2 oba $5, muweeyo pawundi 10, ogula amazzi, ogulira abaana data. Fogoffe nze neesaddaaka ne bakomredi beesaddaaka, bali makomera ba Edi Mutwe, babakira Okivu, bali makomera lwa ggwanga eryo. Naye nga talina kifo kyagenda kwesimbamu, talina kifo kyayagala. Abaana be basula njala, baba banjala enti. President musajja wattu asula alowooza, asula atambula, olumu akoowa. Nina owulira embwa ngeri ku social media ezimbye amatama, eringa ng'eyavudde emutunde ku lusozi ng'emaze wekiterya, emanyira omusajja. Nga ye kennyini abavudde mu kaboozi k'ekikulu, tasobola kudduka kilomita emu, naye ng'amanyira omusajja amaze wiiki 3 tasula waka, talya mmere, nga n'eddoboozi olumu agenda okujja nga lisaakadde olw'okwogera. Naye olina jja n'ovuma omusajja mbw ate simanyi, gwe bw'oba tosobola kukwana mukazi, tosobola nakubuulira famire nga muli mu meeting kuteesa, otandika otya okumanyira omusajja ali ku presidential level ng'atambula on daily basis, preaching a change, gwe ng'omumanyira. Baplinjala baga abakadde bange mwenna bali mu nsi yonna, nkimanya bamutya, naffe twali tutya naye twasiba ennyama. Ngenda kusaba mbi muyambe ba foot soldier, abaana ab'obuwala abali ku campaign trail, mbagulire amafuta, mubawe emmere, mubawe amazzi. Ne president kijja mwanguyizaako. Manya bamugamba nti please gwe olikola mulimu ki? Mwena temugenda kufuuka bakulembeze, fena tugenda kufuuka bakulembeze, ne please supporting campaign trail ya president. Abagula data mwebale, abagulira abaana emmere, abagulira amafuta mwebale nyo mwebale. Ningenda kusaba mbe muyamba abaana bali ku ground. Mu 1998 Abaganda bawa Museveni emmere, bamuwa amazzi, bamuwa ssente, bamuwa abaana bamuwa buli kimu. Nina byali mutukola. Kati ffe tetugenda mu ntalo lwa munsiko, tuli wano ku social media, obwenyi bwange nabugjayo. Nembuteeka wano Kyagulanyi yajjayo obwenyi bwe n'abuteeka mu struggle, n'abala bajja obwenyi bwe, balaba bakubye emiggo, bajja obwenyi babutaddewo, lwe lutalo balimu. Naye kati gwe ng'oli eyo otudde mu nnyumba yo ng'olaba vidiyo zaffe zino, olaba vidiyo z'abaana nga batambula, tebeesibye sikaafu, ali mu kasaati kamu empu emufu ali ku mmotoka bambi mubayambe. Please mu supporting this struggle. Abaana balina nabaza ku platform zaabwe bagamba ku live mubayambe, temugaa nti basabiriza kubanga balina kusaba mmwe. Bakikola ensonga tebaagala eggwanga lyabwe likyuke bafune emirembe. Namwe mudde waka, ffenna twagala kudda waka.